siwe butyo si infection naye nkula y'amataffaali. Problem nebeera nti bw'omala okuzaalibwa nabo ofuna obulumi buli bbanga okujja sensitization eno bwejja ekugasa nnyo ng'abakulembeze abantu bafa batasobodde kujja olwo tujja kubongeramu amangu nnyo n'ensuso okukolagana wamu okulaba nti essaawa eno Kanguteke namu wekwe otunulako eno nanti Batanserina katusoke tweyanjula amanyi n'eddoboozi n'Abatanserina nga nvudde ku kitongole kya Health Initiatives Association. Amannya gange nze Talindeka Janet nange mputa ku Health Initiatives Association era nga nkola mu Sickle Cell Clinic nga expert client. Nsanyusa obalaba amanya nze Nabire Gift nga nze nviiridde Kawola Division nga nze ndi Sickle Cell Warrior era nga ffenna we tuli nsanyusa obalaba. yaabwe tumanye ebisingawo obungi bagamba essala erondi weeziri oze interest gy'oteeka ku principle gye baakuwa ntono nnyo bakola ebi bwe bakuwola amagoba g'okomyawo matono wali mbadde nnamba ongera kubajjukiza nayebaza abawaayo omusaayi. Abaana bano oluvannyuma lw'okulwala oba obutofali bwabwe obw'omubiri okulwala embeerooza nti ebbugumu nyendi n'ogamba kanoonye ekyokunywa ekinyogoga. Osanye abaana bano abatalina bajja kunjulira ffenna abali wano balina emibiri emiramu empewo bwejja buli omu tewali yamutuma nti genda oyambale esweta. Naye nze okutegeeza kugamba nti singa oba toyambadde esweta eyo wayinza okubeerayo ekikutuukako. abantu mu ndwadde ze bakebeza babadde bakebera nga siriimu nga bagenda okufumbirira wabula nga babagamba okwekebeza Sickle Cell tebakkiriza kubanga tebakitegeera bulungi ate nga kyekiviirako ddala obuzibu. Nga tubakubiriza nti buli agenda ofumbirigano nga tonnaba kugenda mu maaso namunno sooka okole Sickle Cell test omanye nti gwentwala alina oba talina. Nze nina obasinga kubanga abasinga tebatukebera nga tuzaalibwa kati so tukola nga tuli ba carriers naye nga tetumanyi kubanga kali abeera muntu nga mulamu tolina kyomanyi naye nga yo treat oli musaayi
kati oba osobola okuzaala omwana alina sikosel kati tubakubiriza nti katonda bakola kintu kyonna kyonna sooka ogenda okola sikosel test olabe nti tolina bulwadde buno oba obulina tukubiriza ono omuntu nga patana ye tabulina obeere nga temujja kuzaala mwana ne sikosel disease. Amalwaliro gonna aga gavumenti okuva ku mutendera gwa health center firi basobola okukebera sikosel disease okuva ku health center firi okudda waggulu basobola okukebera obulwadde obwo obwa sikosel ne babanga bakusobola okugenda bakubuulira status yo weeyimiridde n'oba ng'osobola okumanya. Amanya n'eddoboozi nze Kirindo Rehema nga ndi musawo Kadayak Medical Clinic Officer Sikosel e Kawolo. Musawo ali mu Sikosel ya kiliniki ya Sikosel e Kawolo nga tujjanjaba abaana 9 obuliwo naye nga abamu tulina abaana balala betuleetamu kuba tumanyi community ekyalina abantu bangi abatannamanya ngeri gye bayimiriddemu bulwadde buno nga tujjanjaba abaana n'eddagala erijjanjaba Sikosel ey'enjawulo okuli folic acid, fansida ne hydroxyurea naye nga neera tubawa n'amadagala amalala agabayambako okuba obulungi kanze nga alina ebirwadde ebirala nga kifuba alina musujja agamadagala gaba ganjawulo nga tukubiriza buli muntu abe nga amanya engeri gy'ayimiriddemu ku bulwadde buno like oba mukaria sikla oba nga ali normal. Tukubiriza mwena mukole zitesti zammwe mubeere bulungi naye tukendeeze ne ku muwendo gw'abalwadde 6. Omwana azimba ebigere n'emikono. Omwana azimba ebigere n'emikono bimuluma. Engalo zino tuzimanyi okufuuka pale. Nabanga ne muneeno talina ki like nga n'enjala zennyini. Naye okuzimba ebigere n'emikono kye tusinga okulowooza kye ntubuuza omwana alwala mirundi emika. Kati okwa abaana bato mu kulwala kwabwe kukaabakaaba nnyo alwadde temperature ekubye naye talina musujja temperature ekubye waggulu bamukebedde omwana talina musanyi kuba ku myezi 6 twatusuubira nti fetal hemoglobin emaze otandika okukolaki okukendera kyova gino emyezi egisooka kiba kizibu okumanya nawe ku 6 obubonero obusinga ebuvaayo kubanga omwana azimba ebigere n'emikono omwana alwala akubanga lu temperature ne terulimu ki terulimu musujja abaana abamu babeera complication growth milestone yaabwe neekolaki neekendeera developmental milestone nebanga omwana we yandituudde tasobola tuula kulwaki nga namba y'abantu abasinga tebamanyi Sikosel kyeki si kyekyo abantu abasinga tebamanyi Sikosel kyeki mulimu ebizibu bingi mulimu okusomoozebwa kungi n'ebigenderako naye nga mu kyo kati ffe abali wano abasatu be mulabako tuli ekyokulabirako tuli mu luzungu tebayita living testimony olw'ensonga abantu abasinga mu community batugamba abaana abalina endwadde ya Sikosel tebakola ki tebakula mubyogera sibawaayiriza mubyogera abaana abalina endwadde ya Sikosel tebakula abaana abalina Sikosel tebasoma abaana abalina Sikosel balina kubeera nga bo basosolebwa nga ekikopo kyanywerako kike talina genda kuzanya n'abanne talina genda kubeera nga associatinga n'omuntu yenna fenga ffe tugamba nti nedda olw'ensonga embeera y'obulwadde bwa Sikosel ebeerawo kaseera buseera naye wentereera mba ng'omuntu omulala yenna tuli wamu. Nze sigamba abantu nti ndi mulwadde wa Sikosel wabula nina Sikosel mba mulwadde nga ndiko kanyula ntaawa nina ataaka naye kanyula weeviirako nga nteredde just nina Sikosel. Olunaku olwaleero twagala obategeeza abantu abasinga obulwadde bwa Sikosel bujja butya tetujja twala budde bungi bukwata okuva ku bazadde bameka 2 maama ne taata era nga kino kijja nti waliwo omuzadde waffe abaddewo n'atugamba nti maama obeera ng'oli carrier ne taata nga carrier kitegeeza ki mu lulimi olwangungu tukibagamba nti maama wabeera ng'asituddemu akatafaali oba akasigo akaleeta Sikosel nga ne taata alinamu akasigo akaleeta Sikosel
abantu abo tebabeera balwadde wabula baba basitudde akasigo kitegeeza nti mu baana be bagenda ozaala mwe mugenda okubeera ensigo ennamba tukitegeera lugazi twegese ku nsi yonna okutegeeza abantu nti sickle cells wabeerawo tekitegeeza nti obulamu bukoze eki bukomyawo. Twagala okusiimira ddala baffe nti ekyamazima ffenna twongere okufaayo eri abaana baffe kubanga buli mwana Katonda gwakuwadde kiba kirabo ate tosobola kutegeera omwana oyo kikyanafuuka enkya. Kale nno tusiimira ddala abo abazadde abeewaddeyo okulabirira abaana baffe ng'abaana batuwadde obujulizi batuzizzaamu essuubi. Mbuzi nenyongera okusaba nti eno campaign etambule mu masomero agaki ag'enjawulo. Senga bano abantu tubatambuza mu masomero ag'enjawulo obubaka buno ne bugenda eri abaana b'amasomero kijja kutuyamba kubanga buli w'osomesa omwana w'essomero oba osomesezza community. So ndabira ddala nga kya muwendo nnyo. Njagala okubasiima okujjumbira mu nteekateeka zonna ezibaziteekeddwawo ne municipal oba n'obukulembeze bwonna obuliwo. Sigenda kwogera